Abatuuze b'e Kyengera Nabazize ekisangibwa mu Town Council y'e Kyengera bavudde mu mbeera ne balumba poliisi y'omu kitundu kino nga baagala abasirikale babannyonnyola ekyase munnaabwe eyabadde asibiddwa mu kaduukulu ka poliisi eno. Afudde Henry Tumutunje ngono poliisi yamukutte olunaku lw'eggulo okuva mu maka ge oluvannyuma lwa mukazi we Alinaitwe Fabrice okuddukira ku poliisi n'amuloopa ng'amulanga okumukuba. Abatuuze balumiriza abasirikale ti wakati mu kukwata Tumutunje bagenze bamukuba nga kino kyandibanga kye kyamuviiriddeko okufa. Bino olugudde abatuuze mu matu balumbye poliisi wakati mu kwogerera abasirikale ebisongovu era ng'embeera ebadde ya bunkenke ku poliisi eno. Abasirikale bagezezzaako okuggya omulambo gwa Tumutunje mu kaduukulu basobole okugutwala mu ggwanika e Mulago wabula abatuuze ne babalemesa nga baagala basooke babannyonnyola ekyase munnaabwe. Kati bamutute watumanyi bamutute oba Mulago sije bamutute. Bano batukuba kumasha balinze ki kumanya ekigenda mu maaso ku muntu afudde. Mubanyonyole banango omuntu atufuddeko mu mbeera ABCD. Naye muntu tulina mu butuufu. Naye temwine kyemunyonyola omuntu endenaki. Mutabani w'omugenzi annyonnyodde engeri poliisi gye yakutte mu kitaawe ng'emutwala wamu n'ebyabaddewo nga nnyina tannagenda ku poliisi. Yagenze n'anywa omwenge. Kaseketi kalamba n'akomawo ng'akamidde kati n'ayomba. Naye banagamba muno simanya maama mwenzi mbw alina abasajja mbu abamukwanira mu buliri. Kati taata n'atandika okuyomba n'akuba oluggi ng'ayagala ddukulamu mbu simanya ye yaluteekawo. Kati Nandiroodi n'ayita bafande. Kati bafande be basanze nga taata yeebase ne bamukuba kibooko ne bamutwala nga ye bamukuba. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango akakasizza nti Tumutunje yafiiridde mu kaduukulu ka poliisi gye yatwaliddwa oluvannyuma lwa mukazi we okumuloopa ng'okufa kyandiba nga kyavudde ku ngeri gye yakwatiddwamu. Naye te ofisa waffe yagenda okumukwata kusooka teyalaba mbeera ki omusibe ono gyagenda okuteeka mu kkombeera ali mu mbeera ki teyalaba mbeera ze. Singa yalaba ye abadde alowooza nti abadde atamidde ate ngeri gye badde balwana okuva ssaawa 3 gw'ekiro kati ssaawa 11 ez'okumakya ye abadde alowooza nti obugonvugonvu obwo. Onyango ayongeddeko tebamaze dda okukwata mukazi w'omugenzi Alinaitwe ayambeko poliisi mu kunoonyereza era n'asaba abasirikale banne okuba abeegendereza nga babayise ku misango ekika kino. Bagala kukubiriza naddala abasirikale baffe oba oli eyo ne bakuleetera mawulire anti ono abadde ankuba babadde akola ki, gendayo okwate suspect naye labe ali mu mbeera ki nga tolaba kumuteeka mu kaduukulu. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.